netonya netulaba ensisira bwe zenkana emyoyo kati ndowooza mukitegedde mu Uganda tulinamu abaana n'agaana wano jjulya balamu wava eno nnyonnyola abannayuganda nti gwe ku myaka gy'omaze mu bulamu bw'ensi eno obadde tulaba ngayo gavumenti nnungi ng'eno gavumenti eriko era n'olambika abannayuganda nti eno kale gavumenti eri yakiriyaddeko ng'omubi omweru era nze bwe nakulidde ng'otandise okujejemba era bannange gy'owulira entuulu gy'odduka nebuuza abalala bazze bawambibwa nga n'ebyatuuka mu mwaka ga Muwanga Kivumbi ali ku kakiiko ka kokasi aka Buganda ebyo tovangayo kuttaanya nsonga ezo nga wafiirayo abantu abasukka mu 10 emirambo ne gikunkumukanga Munyeera nga n'emisango egyamu gy'otekako ebyo byonna tobirabanga era gw'otulaga oli mupya mu Uganda okuwamba kutandise kati era waakakumanya buli omusajja bwankwe bwe kasajja gweggwe bannange Kyagulanyi abaanise buli gye mweyongera okwambuka buli gye yongera okulinnya omutwe nga mukunama amakugu gonna nga gadde ebweru nze neewunyisa kugamba nti gy'owulira entulu gy'odduka ng'ekyali mu maka ga Kyagulanyi okutuuka okwambula mukyala we byonna ebikola ebituusidde ku Miriam Matembe ebituuse ku bakyala ku bantu abafiiriddwa abaana nga gw'olaga nti gwe kyosoose okulaba ku myaka gy'obaddewo ekyatuuse wa Erias Lukwago bana buno obusajja bwankwe mwe musajja mwe muli mu katemba ng'abaana bagenze bonna bavundira mu makomera n'emyaka gye bamazeeyo wenna wavuddeyo ng'olaga bannange olumiddwa ennyo era wazodduka zambwa nyongera okubajjukiza buli omu ajja kutuuka ate mwenna mujja kweyoleka buno obusajja bwankwe kana akasajja Katikkiro bannange nze nakawulira ano nga kavuddeyo era kale abaana era Edi Sebuufu era wava wano n'olaga abannayuganda nti eno gavumenti eri yakiriyajjereko ng'omubi omweru era abannayuganda beetaaga okugisiima kati gwe omu afuddeyo okulaga nti kuno okuwambibwa era buno obusajja bumanyiira ate mu busajja mmwe mujooga kano tekakyandibadde nakajogo naye mujooga mumanyiira n'okumanyiira nze nawunya okuba ng'ebyagwa mu maka ga Muwanga Kivumbi ali ku kakiiko ka Buganda aka kokasi ebyo tobitegeera era tebyakola mawulire naye ekikola amawulire eri ggwe kuwambibwa kwa road mayor kiri Uganda kino kye bayita okutokota nga si kisaanikire era omwana awanda muliro ffe wetuli byonna byonna munnange tujja kubanga tugakuwera tujja kubanga tugakutuusaako gonna gatambula akagenda mu maaso naye nga byonna byonna bigenda mu maaso yasa Wuuma Lukiseka naye talina bigambo biwoomu eri bayise government propagandist kino nno kivudde ku ki anti abantu bagamba nti kusinza ku ebyo ebigenda mu maaso e South Africa ate jjukira nabo bali South Africa ate era nga bamanyi nti bo abaludde nga boogera ebigambo kale ebiwakanya gavumenti eno eriko. Ani yafeze Museveni n'atuuka okwekuula ennyonyi mbwe kime bannayuganda bawangalire South Africa naye nga yeffe target yensonga lwaki bu propagandist bwe NRM bonna bwabadde buyina kinarrative kye buvuga mbo simanyi twawandiisa amabaluwa nga tulaga twagala kudda Uganda mbunga twetonda nze neetondere Museveni nga ina mukola ki Museveni yayina ofukamira nangamba butusonyiwe bannange yayina ofukamira okwetonda Baruna Kasero abo bali ku ssente ya muwi wa musolo ku ssente yaffe eggwanga bali nyunyusi bali malawo be balina okufukamira batwetondere ku bye bakola ku bikolwa byabwe okutta bannayuganda okubba bannayuganda okubavuwaza bannayuganda okulya buli kamu aka bannayuganda kisegedde mbu kati ffe twetonze Museveni nayo amaalo g'ekikadde nga naye yagenza akunnyuuka nga yeekuula akasente kati kamuluma akasente ka Museveni kamuluma babafeze
umanyi mu government mubabeera mu bamafia bano abaagala obusente era babeera mu kufeera Museveni kaakati n'olulala bamutwalirako mukyala wa first lady Babi nga batutte ekifa omukazi omulala nga bamulaga nti ono mukyala wa Kyagulanyi era Museveni akasente n'akata era bwe batwe bamufeze twayogedde ne bali abaana basazeewo baagala kukomawo kaakati twateesezza nabo nagenzo olaba ng'omutamiivu yayaniriza abava ku nnyonyi omutamiivu ku luno yeesitukidde nga yayaniriza abava ku nnyonyi bagenzo olaba tebatulabako mwakoze ensobi mwabadde mutusindikira private jet temusobola kututambuliza mu Bombardier bwegwa ku kubo bwetusuula mwalireese ziri eri ze baleetera ba very very important person nga mwe tulina okutuula oba osanga twalizze naye ate nga muleeteddeko n'ebbaluwa ezeetonda nti obuwanguzi bwa Kyagulanyi katubumuwe mutusonyiwe osegedde yemmwe musaana okusaba ffe ekisonyiwo naye bannaye kaabalumye ye mukulu Wumalu Kiseka naye nga tukyaliko ebyo ebigenda e South Africa ono Omunnayuganda naye ataamye agambye nti e South Africa bali mu kubanga bagoba Abanayuganda nti ke kaseera nabo Abanayuganda in fact naye agambye ennaku z'omwezi nga 30 omwezi ogw'omunaana tayagala muno munansi yenna tali Munnayuganda. Bannayuganda bagobeddwa mu ggwanga lya South Africa nga bannansi ba South Africa ensonga gye bawa nti Bannayuganda babatwalako emirimu gyabwe ate nga Bannayuganda abo batwala emirimu gyabwe embu nga Bannayuganda tebalina biwandiiko bibakkiriza kubeera South Africa wadde okukolerayo kye tuyita work permit n'ebyo bibakkiriza okubeerayo. Kati wensinzira okulabula abagwira bonna abali mu Uganda. Abali mu Uganda abagwira mwenna mufulume Uganda ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omunaana tezinnayita. Gwe kasi okimanya nti oli mu Uganda oli mugwira naye nga toyina biwandiiko bikukkiriza kubeera mu Uganda wadde okukoleramu. Uganda gyetegule ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omunaana tezinnayita. Kubanga tukweyo ejjoogo nze pulezidenti wa Uganda first. Nze akulembeddemu okulwanyisa obubbi n'obulyake n'obukenuzi mu ggwanga lino. N'olwekyo njagala kulabula gw'omugwira yenna. Kubanga abagwira mwefudde ekitalo wano temuyina biwandiiko muli ba Eritrea simanyi bano ba Somali simanyi bano baki mwajjanga banoonyi ba buddamu mu kifo ky'okubeera mu nkambi z'abanoonyi b'obuddamu mwaddukayo ate mutulugunya Bannayuganda. Oli najjanga yeeyita investor omusanga atembeya ngatto atembeya masaawa atembeya ki muleke emirimu egirina okukolebwa abantu bafe ababulijjo gibakolerwe. Nze president wa Uganda first. Nga Trump yaga nti America first. Nange nga Uganda first tulina okusosowaza ensi yaffe Uganda. Njagala kwebaza CDF w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba, njagala kwebaza president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Okuvaayo ne tutandika okulwanyisa obubbi n'obulyake n'obukenuzi mu ggwanga lino. Obubadde bufuuse ekivundu n'ekisekererwa nga Bannayuganda baweddemu essuubi. Soko otunuulire kuliisa obbole ne banne mu parliament babadde beegabanya ssente z'omusolo nga tonna tunuulira Anita Among tunuulira bano ababbi abatwaliddwa mu kkooti abatuusindikiddwa e Luzira. Era abo ababbi ebintu byabwe byonna bigenda kuboyebwa bitundibwe ku nnyondo ssente ziddeyo mu ggwanika z'eggwanga. Kubanga ezo ssente za ddagala mu ddwaliro ze zabbibwa. Ssente zirina okuzimba amasomero zabbibwa. Ssente zirina okuzimba amalwaliro Bannayuganda bafune obujjanjabi zabbibwa. Zezo ssente zitulugunya abantu ku mataka. Oli bw'amala okubba ssente ezo ng'agenda ng'agula ettaka mayiro ne ng'agula square mayiro 5 ng'abatuuze abaliko ebibanja bonna batulugunya ng'abatamu ng'abagoba ku ttaka ng'agulirira poliisi n'amagye nga bagenda bakuba emiggo nga Bannayuganda babonaabona mu nsi yaabwe. Olw'ababbi bano ababba ssente za parliament ez'omuwi w'omusolo. Ssente zandikoledde Bannayuganda enguudo
nga muzibba nga mwe muddamu kukusa mbuto zammwe sigenda kukkiriza bikolwa bya kika ekyo mu Uganda waffe. Ziwe kuba kufanya kufa. Naye tuyina okulwanirira bannayuganda mu mbeera yonna. Tetugenda kukkiriza bubbi, tetugenda kukkiriza bulyake, tetugenda kukkiriza bukenuzi mu nsi yaffe Uganda. Ekyo mbakakasa. N'olwekyo ababbi munnetegereze bulungi. Oli nabbe ettaka n'agula ettaka n'agamba Jeno Salim Saleh yaguzeewo, Jeno Muhoozi yaguzeewo ttaka lya President Museveni. Naye nga mmwe muli babbi muwayiriza President, muwayiriza Jeno Saleh, muwayiriza Jeno Muhoozi, ne mukyayisa Jeno Muhoozi ne Jeno Saleh ne President Museveni, ne mubakyayisa abantu nga balowooza babasenda ku mataka. Kumbwe muli babbi. Tetugenda kubikkiriza ebyo mu Uganda eno. Ku lwa Katonda n'ensi yange. Mukama abakuume. Nga tuvudde waawo era nga tugenda mu maaso. Ebigenda mu maaso mu ggwanga mubimanyi, mubiwulira. Ono agambye nti yeewunya nnyo abantu abatuula mu nkiiko ne bawuliriza abantu aboogera kalebule ate ne bakuba n'engalo. Waliwo wano eno ebigambo bino wammanga ebyayogeddwa kyokka nti abaabaddewo nga bakuba n'engalo. Kati mulaba olukiiko olwo lwatudde lwabaddeko n'abantu nga batudde bulungi nnyo ng'era bawuliriza omwami oyo byayogera era nga bakuba naye mu ngalo. Kye simanyi oba muli bannayuganda n'ayogera ebigambo bwe biti wammanga. Tokkirizibwa kusiika capati nga tolina lukusa. Tokkirizibwa kusiika kabalagala nga toweebwebbwa lukusa. N'agamba n'ekirala ate okwokya gonja. Buli akalima akabadde kafunibwa mufuna mpola tekakyakkirizibwa kukolebwa nga tebakuwadde lukusa. Musuuza bannange, oyinza okuba wabala musuuza, muli eyo mulya bicepere bannayuganda kye baliko wano. Bannange kati oyo omusajja n'addayo eka nga mmwe mukuba ngalo, yabadde yeetaaga n'akubwa kibooka 3 mwezi. N'addayo ewuwe ne bamubuuza ozimbye eki, n'agamba abaana nayogedde ebigambo ebitayita mu kamwa ebitali bituufu. Gwe waliwo n'abalala wano bali mu ga Bobi Wine yagambye tagenda kudda. Oli twamutabuza gaali emu kasawo alimu ne waterproof temuddamu gwe bye bigambo byogerera eyo mbasirusiru. Abategeera embooko ojja ziwulira. Owulidde musajja namwe abakuba mu ngalo mwe mubatembeete. Mubuulira ebigambo ebyo era gye bituuse Munnayuganda agoyingewa. Omukyala yakyogera nti ngoyingewa naye kati baagala kubanga balemesa abaana. Buli kye bagezaako bati kino, buli kye bagezaako nti kino agambye Abannayuganda tukole tutya. Naye nga byonna tukyatunuulira ebigenda mu maaso n'agambye nti yeewunya nnyo Uganda okusanga nga tulina abakyala balinga 1-2 aboogererako abakyala bonna mu ggwanga Uganda nga bakondeeminga ebigenda mu maaso. Mu Uganda ennamba ey'abantu 5,000,000 tulinayo abakazi 2 abali voko abasobola okwogerera eggwanga eddamba ku mbeera etambula mu maaso. Madamu Sala Birete ne Miriam Matembe. Mama Miriam Matembe be bakazi abali voko ne brave abasobola okwogera ku nsonga ezitambula mu ggwanga. Kuliko ebivubuka abakazi n'abakyala. Abavubuka bakeera ku makya kubeera awo kugenda bivulu okola biki na kubeera ku street tunda kaboozi. Kweja emirimu bwegityo mubbe ebyeggwanga tebibakwatako bali bo bibakola birungi bali bulungi. Ali ku mudaala gwa chapati oli omulala aguddewo akabaala mbuye ali bulungi. Abo Sala Birete ne Mama Miriam Matembe be balina ebizibu. Abo beetikka ebizibu balumba gavumenti abo balina olugezigezi. Oyo ye Munnayuganda oli omutuufu oyo ow'obwongo we butyo.
munsi zonna ezeri baletinze abantu babakanya kimu bwe batyo oba eddembe lya munnayuganda kangeze lya munnayuganda omu abantu bonna bavaayo ne babeera against to that act naye mu nsi ey'abantu abatalina unity ku nsonga zonna nga bazirekera ba individual babalwanira entalo bo balowooza muno bagenda kutuula awo ekyamagero kigenda veeyo mu bbanga ewa Bujingo ewaayiga ewoono omulalaani Sempa bigenda kuva waneeno ewa Kayanja ew'omusumba Kayanja ebyamagero bijje bibagwire Museveni ali wali abawe eddembe lyabwe abayite kati munnayuganda mu ggwanga berondera pulezidenti gw'oyagala gwe yeesalirawo buli kimu ky'oyagala tebiriyo ebyo okunoonya eddembe ly'obanga anoonya ssente obwavu buba bukuluma nga w'obunoonya n'okwagala polisi ennungi n'okwagala embeera zammwe ennungi muyina kirwanirira tebigenda kuva mu agamba kanisa bibagwire agamba kanisa mu abasonda ssente obwo obukanisa bwabwo ne mu buzimba ate ne bumala ne bubasolooza obanga yeezimbira loogi ng'ate gwe kasitoma bantu mwe muswaza bannayuganda tebalina solidarite mu kintu kyonna tetulina solidarite awo Museveni watufugira because atumanyi tetulina solidarite tetusalawo ate buli muntu ffe buli kintu ekibaawo ku nsonga y'eggwanga tukirekera ba individual oyo Kyagulanyi yamanyi yatugamba agenda kujjako Museveni most of the time when I look on my people I just need to laugh. Byonna bigenda maaso ono avuddeyo n'ayambalira Eddie Kenzo ng'agenda agamba abantu nga Bobi Wine watagenda okudda. Jjukira waliwo posta eyakolebwa. Posta eno ng'egamba nti omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye tagenda kudda mu Uganda. Era posta eyo baagitambuza nnyo ababinyumirwa ne batandika okubanga ate basekerera ba foot soldier. Tugenda okisanga nga posta yali fake. Kakati abamu era banakibiina kya NRM babadde bagikozesa nnyo okubanga boogera. Kabayaman avuddeyo kukyogerako. Kale Musuuza kati tugenda mpola mpola dogo kati tagenda kudda Bobi Wine tagenda kudda bwotyo bwogenda ogamba bannayuganda mwana wattu Edirisa Musuuza njagala nkulabule duno olutalo terugenda kuggwa ne bw'oleeta buno obwana obufumbirwa abakazi abakulu we bwalikozesezza omulawo ne buteekawo emimwa tebusobola kuba na magezi nze gwolaba nakunyuuza omusajja obwana enviiri ekironga bwebasi azitwale ku DNA bwazituusayo ndowooza baamutuma n'akasenya gwekyawulira ng'ayogera kakati Musuuza ebyakutuukako bimala nensigala nga ngamba bugambi oli mukwano gwange kati buno obwana gye watuuka tebutuukangayo bwo tebumanyi kati obukozesa kagenda katambuza posti enfu mbu Bobi Wine yagambye tagenda kudda olwo abawagizi be bali kuki bali kujajjaawo manya kimu kuwasa bakazi bakulu dogo osale ekimeme yakyo osirike n'aba bulungi nnyo baagala abatukula g'amagezi ogayina onaaba bulungi naye amagezi agakuli mu mutwe n'obusiru bw'olina Musuuza bwakutuma mugenda kutuwulira naye tajja kumera nviiri Musuuza nali njagadde nnyo abagamba Musuuza tulage ku mutwe n'ogaana gwe nno dogo gambye Bobi Wine akomawo nga pulezidenti kwenno tusiriwalireko gwe Ibula Kabadi akyayogera webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tugakuweera tujja kubanga tugakutuusaako wona woli wona wosinzidde nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzikalira nywera buli kyewetaaga okubanga omanya tujja kubanga tukikuwa bingi nnyo ebigenda mu maaso era bingi nnyo bye tutunuulidde wona woli wona wosinzidde
gwe sigala naffe tujja kuba nga tukoma mu maaso n'amalala mangi nnyo tovaayo.